Mpuliriza nkulamusiza nnyo enajjo sinze okuliriza Manduso 89 akatonyeza CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ennaku z'omwezi 23 omwezi tuli mu gwa 10 omwaka gwa 2025. Programu kirizo bagana kuva balaza okutuuka Olwokutaano mumanyi n'ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya. Nze Kalule Lameka kulamusaako bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo, naye ensonga esinza okwetikka wano olwaliro okuwandiisa abaagala okuvuganya ku bifo by'obubaka wa Parliament ku mitendera egy'enjawulo, constituency n'ababaka abakiikira disitulikiti abakyala kukomekkerezeddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era abantu bangi beewandiisizza mu bibiina ebitali bimu. Mbadde ntunulako e Masaka eyo ebibiina byonna ebisinga bigenze biteekamu abantu ab'enjawulo abeewandiisizza okusinza ku jjuuko Derek byampeerezaako, nga mu kibuga Masaka City abantu 10 beewandiisizza. Nyendo Mukungwe baliyo 3, Kimanya Kabonera baliyo 3, ku kifo ky'omubaka omukyala baliko abantu 4, awo nga wonna DF naye etaddeyo, NUP etaddeyo, NRM neteekayo, ebiina ebirala PFF terinaawo, FDC terinaawo, Masaka City muntu n'omu, n'ebiina birala byonna tebirinaawo. Waliwo ebiina 3, NUP, NRM na NUP mpozi ku kyumbako omukyala DP neteekayo. Mu Masaka District bifo abantu 18 beewandiisizza mu bifo eby'enjawulo era n'ebiina eby'enjawulo bikiikiriddwa. Bwe tuddako mu bitundu ebya Kampala ebiina eby'enjawulo byonna bitaddeyo abantu abatali bamu ebiwerako, omuli ne PFF eno ndowooza PFF Makindye West gye batatadde muntu, olwo bataddeyo FDC wonna etaddewo, NUP wonna etaddewo, NRM wonna etaddewo, DF ku bifo 10 ebya Kampala etaddeko ku bifo 7, NEDI etaddeko mu 2, Anti etaddeko 2, DP ndowooza erina mu Lubaga South wokka mu Kampala yonna, DPS etadde mu Lubaga South wokka. Ba independents bangi mu kalulu kano. Emityana nabo bavuganyizza abawera mu biina ebyenjawulo mu bifo 5 ebironderwamu mu constituency eno, mu district eno. Ebifo byonna NRM etaddewo, wonna NUP neteekawo, wonna NRM etaddewo, NUP neteekawo, DF erina ekifo kimu, Peasants Party balinayo, National Peasants Party balina ebifo 4 we batadde, PFF nayo neteekayo, n'abalala ne bagenda nga badaliza bwe batyo mpola mpola. Wakiso nabo ngenda kubakuwa, naye abakulu bano kabaseko batulamuseeko dongera kubeera n'abaka Parliament 4, nina Michael Mbwate Kamwa wa Ntebe Municipality munnakibiina kya DF, nina James Kakoza munnakabula akyakiika mu Parliament ya East Africa munnakibiina kya NRM, nina Honorable Ibrahim Semujunganda omutesitesi omukulu mu kibiina kya PFF, ate nina ne Honorable Richard Rumu munnamityana talina kibiina kwajjidde naye aliwo okubwa Namunigina. Kantandike ne Honorable Rumu tulamuseko. Abatuuliriza mbalamusizaako, mwebale emirimu gye mukoze olwaleero. Olunaku lwaleero tubadde ba mukisa Bishop Ziwava waffe ava mu Kito, okay, era agasseeyo abagole n'awa n'abaana Confirmation. Tumwebaza nnyo abaddeyo. Ekyenjawulo ekibadde waffe jjo neewandiisa ssebo ezo neewandiisa nemmala nengoberera bulungi nnyo amateeka nga bwe nagasoma. Okay. Akati simanyi oba abalala baani abeewandiisiza, mbadde sinamanya kuba mbadde nze mu mmisa. Akati mbadde sinategeera, naye nga abantu baffe gye bali balinze okuwuliriza buli omwana abasobodde okwogerako gye bali, naddala ebyo bitutwala mu maaso, naddala ebyo ebyokubongerako, naddala ebyo ebigasa oyo gwe bajja okulonda. Kasita omanya nti byoyogedde tebigasa, tebajja kulonda. N'olwekyo byatambudde bulungi. Okay. Constitution ogoberera yani kati manifesto. Kakati nze siina manifesto saawa eno. Nze ndi mubaka aliwo ku bwa Namunigina. Okay. Kati zonna sinnazisoma zeetegereza, nja kwongera nsoma. Okola yiyo. Okay. Mityana eyo
kuliko ebikyuseemuuko tulabye Fausta Bitano munanupa abadavuganya ku kadi kati ajidde ku National Peasants Party. Musumba Tomusange Isaac Musumba Tomusange bifaaki abadde asabira nnyo ku nuupu eyo bamususudde leero akutte muti agenze mu Mityana North ne DF bamususudde olwaleero n'abala bigenze bikyuka ku ssaawa envannyuma. Honorable Simujitula Museko awuliza CBS asabane banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mulinya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Sinkola yange naye nsonyiwa mu kubuuza kuno. Neebaza abantu ba Kira municipality. Olunaku lw'eggulo neewandiisiza naye constituency kata yonna emperekereko. Okay. Ogenda okwewandiisa kubanga abantu mbagamba nti guno omulimu gwe tukola gw'abantu tuli batume. Hussein Kyanjo yali yeesimbye omundi ogwasooka yakuba ekipande n'ateekako totumye weesitukidde. Mulimu ababaka boolonda n'oba nga totumye nga weesitukidde. Nyanja okwebaza mwenna waddewo abaana abato kataba nkaabi amaziga aba Kirinya Church of Uganda. Okay. Bali ku kyalo Kirinya Mwendi Kirinya CEO abankoba za Mbogo. Bansanze ku office ne bantonera emitwalo 2. Ne banjagaliza nomination children bali kusomera. Besonze ezapani z'officer emitwalo 2 ne bagintonera. Ne banjagaliza okuyita mu nomination y'obulungi nga bali kusomera tubasobola kumperekera. N'abala nnyo omusajja namusanzibwa kisa eyo mu kwewandiisa nangaawo ekinoni nantonera emitwalo 10. Olwo n'abala abadde bantonera ogumu. So mbeebaza nnyo mwenna abamperekeddeko mu nomination eno. Nasiibye n'abantu okuva ku makya ssaawa 4. Poliisi neetusalirako wakati wa Kasangati n'Ekira abantu ne mbalekaawo ne bakuuma empisa ne babeerawo okuva ssaawa 5 mpaka lwe bampandiisiza ku ssaawa 10. Okay. Donna basanze ku 11. Abapoliisi generally njala kubeebaza n'abamagye betwali tusanga ku kkubo. Obuzibu twabusanze mu DPC w'e Kasangati yekka yadde talina mpisa. Ne bannaabala twagala twagala olutalo era baatulese. Ne bagamba nti musukkawo ne bapaakinga patrols mu makubo. Abantu ne bagamba nti tulina kye tugenda kufuna mu kulwanagana abapoliisi. Ne bagamba muyimirire awo nja basanga. Naye DPC w'e Kasangati itamukebera mutwe wagukola. Yakubye abantu batoon. Nageze kuva motoka mubuuza nti kati gwe bana abantu bakukoze iki? Oli muzadde oyina abaana. Tiri ngomulaba banne olwokuba badde beeyise neeyisa yanjawulo ngomulaba yadde akikola mu nkola oya mutima mubi. N'omulala yadde avuga patrol ng'eriko abasirikale n'abapoliisi be baatutomedde ate batumedde motoka yange yennyini nga tuyingira Matugga awo tusale tukwate ekkubo eridda mu Kitiridde Kasangati. Naye generally ab'ebyokwerinda bakoze ogwawo. Njala kubeebaza abapoliisi kubanga mulimu abalowooza ne baba bakoze ekirungi tebabeebaza. Njala kubeebaza abapoliisi n'abamagye be twayiseeko okuva we twasiimudde Ekira okutuuka at least nze natuukidde Matugga awo bokka basiiwuse ku mpisa. Okay. So abantu bewaffe mbeebaza ne tugenda ne tukuba laale nakyo si kya bulijjo. Yawedde kiro nolabye obudde nga buzibyezi. Obudde bwatuzibyeko. Kati nga tulina okugitwala. Twabadde n'abantu bangi okutambula obutambuzi kyatwalidde essaawa nga 3. Twakulabye ku tukutuku. Era social media bwe lijjudde comments nti Ssemujju yekkakkanya atya okwessa ebbeeyi alinye tukutuku. Tukutuku eyo. We twabadde tuzimba stage we nakoledde laale ku Jokers. N'abadde mbuliefinga abaana ba Digi ng'emmotoka yange bagitutte ku mazzi. Okay. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti emitayimbwa gy'oleese okuzimbisa stage poliisi eri mu kugitikka. Okay. Ng'ate emmotoka sigiinaawo. Kwe kuwalampa tukutuku yabadde nga omwana adduka. Fenno taduga nti olaba akalubu kamukakkanyiza mpaka ne bodaboda njirinya. Abantu lwakuba nti si buli lunaku nti bankuba ebifaananyi. Waliyo omupiira gwa Uganda Cranes gino egibaddewo egya CHAN. Nagenda okutuuka eweeyogerere nga mukyala wa Museveni yazze okulaba omupiira ng'amakubo gonna bagaggadde.
emmotoka nenjiteekaawo ku konsulaati bweyogerere ku kyaki weyasula neninye bodaboda nenjituukirako eko emirundi ebiri. Sikikola bulijjo ntambuza ebigere ne pikipiki bwensiŋŋaanibwa nga gyenteka okulinya wano ku CBS mulimu nalinzeewo ku piki ate si mulundi gumu motoka nenjipakinga Makerere University nga gya mungi. So tukutuku tekabadde kalulu. Nze ni musajja wa kyalo katuku nze nagamba mulimu byesikola ku kalulu. Sizinira balonzi kujja nga nsanyusa ng'omuntu omulabwa naye si kyentwala mu balonzi nti bannange kambazinire mu mbibyemu. Sifukirira balonzi ku mikolo nti nsanze bali mu lumbe ne mbafukirira. Banabe engalo. Mbanyonyola bunnyonyezo mbako era bw'oba owulira speech yange nakulugo nabagambye nti omubaka wa parliament yakola emirimu ena. Ogusooka kuyisa mbalirira ya Uganda. Ogwokubiri legislation kuyisa mateeka. Ogwokusatu kugoberera oversight sente z'omuwi w'omusolo zaawa oba zituuse gye muzisindise n'ogusembayo representation kwogerera abantu mu parliament. Kati egyo era gonna bagambye nga njogerera ku jokers nti mu mwalo no mbaka asinga mu Uganda sikinwamu ekyo nti naye ebyembi ebitundu ebirala kati bano abe wano baba balumu mityana kwe kusooka okulondako omubaka naye mabega balondanga kabaka perepere. Nagambye emityana wavayo omubaka najja n'akomba engato ya Museveni. Ekigambo ky'abakapere no kinyiza abalonzi so. Ayo waffe tibaliso wakulonda kapere. Abantu bakkakkanya. No, mbaka wa parliament Nyanzi yajja n'ayagwa ku ttaka n'akomba engato ya Museveni. Kwe kwali okwagala. N'agiyisaako olulimi. Kwe kwagala. Kati lya oyo mukirasifying eki. Kwe kwagala. Nyanzi yakomyo. Era ayagala kujjayo Kalwanga. Tonerabiza. Nyanzi yagwa ku ttaka n'akwata olulimi n'akomba engato ya Museveni. Nga ndi mu kumawulire monitor ne mulaba kati eri ali muyite ki. So tonerabiza kyembadde ngamba abantu. Nze speech yange bwetyo yabadde ekira. Bigambo gundi nyingo nnya. Functions era omulimu gwa parliament guli mu constitution. Buli asaba wa MP namwe abagenda okulonda musooke musome constitution kuva mu article ya 9 awo 92. Ebabuliro mbaka parliament akola ki? Si muzisi parliament si limbo. Si theater nti ogenda kujja ku entertainingira yo bantu. Oze kuteesa kusalawo ku nsonga ennya ezo ze functions za member wa parliament. Representation ddoboozi lya abantu kyovola ku bipande nteekako ddoboozi lya kira. Appropriation kuyisa mbalirira ya Uganda. Oversight kugoberera sente za muwa musolo bazituuse n'ekisembayo representation kuchikirira ddoboozi ly'abantu. Kati gye emirimu egyo nze era kulaala ebyennyonnyola ate no mu bantu ku ground baga nti ground gyali bantu kubabeera mu tuulako mu nnyimbe kola ki mbeerawo mu kuzika tobavaamu si bye ebikulu. Era nali ejjenje eyo nga mbagamba bwe mba mulonze Paul Mwiro ate temumusiibya mu Jinja nga ye mugenyi omukulu ku mikolo gya Nasale mumuleka gy'ateeseza eggwanga abasajja ababba eggwanga bali Kampala. Kati ate mwabaka parliament mubalonda mwagala basibe ku kyalo wava ku mukolo gwa Nasale agende kugw'okuzina abalongo agende kugwaki ebyo ebiri social tubikola naye sije emirimu era nange omuntu bwafanga wendi ku kyalo nsobola omuziika. Omuntu bw'aba batozise si musango sigwe mulimo gwa MP ku kyalo omuntu yenna ne ku kyalo waffe gye nava gye nzaalibwa ekyazanga abantu bafa bambikira bwe bamusobola n'engenda mbasigenzeyo kusaba wa MP. Mukwano gwo speaker bamulangiridde olwaliro speaker Anita Among ayiseewo nga tavuganyiziddwa mu kifo ekya Bukedeya umane MP unopposed yolokano lwe mugenda muye awayiseewo. Anita Among wenzijidde wano sofanga abaye n'alema wakayitamu unopposed bali basatu. Anita Among, Thomas Tayebwa n'omukyalo w'ekirulu bamuyita Lujoki. Noli omunene nnyo bayani Masindi oba Hoima. Kati oyo wakuna. Kati tutunudde okama uye kati asomose. Ebibye byanjawulo. Ebibye birimu ekifere. Ekifere? Birimu obufere nti abantu agobamu bagobe. Singa ayitawo nga tebamwesimbyeko ye tayise mwana opposed y'abantu yagobyemu bagobe bibadde mu yagobyemu abantu aba babiri nalebye abanupu nga watuteyo omulala tebabadde nabisanyizo
Uganda olina okugyetegereza ku mulundi guli omukyala Namungo gwe yagobamu oyo alina waffe nga tukyali mu FDC bamugamba nti abamunominatinze they have denominated you nti abazze ne bakutekerako emikono kati bagijjeeko byali ebibye bya kifere njakubirekawo naye kinnuma nakyo kankigatteko bannaffe betukola nabo emirimu gy'okuvuganya Museveni twakeerewamu ne tuteegattira ku kintu kyakulwanagana abenaremu okuyita mwana opposed kubanga ffe ono mu Buganda mu 2011 tiimu gye nayo ya Mathias Mpuuga Muwanga Kivumbi Pete Namboze Medad Segona Elias Lukwawo Kasirwandi Moses Subi 2011 twewe omulimu nti mu Buganda teriyo wenaremu agenda kuyita wano opposed. Mpuuga oyo yali akamala okubeera minisita wa Mengo w'ebyabavubuka era abaana abamu yabajja ku university KIU nze ndi designer nze nabatwalanga mu saluni ne batema akaviri ne batereza akaviri ne tubawa sente ez'okunominating tubaga mu day y'okusomero at least ekitandikirwako nti waliwo NRM wayise wano opposing ekyo kiruma ate kinafuya n'olutalo olunene era abo bwe nali nabo benkugambye Mpuuga yagenda ngu kampa nalya abaana bazambogo n'abaleeta ne tubakola enviiri ne mbatwala ku NASA tukube ebifaananyi ne tubawa nomination fee ne bagenda ne beesimbawo so ekijja okunnuma nsaba Katonda bana bayiseewo abaana tukome kwabo kimalamu amaanyi okera kunkyanga nti NRM eyisizaamu abantu 7 n'opposed tewali avuganya katono nnyo nzikiriza katukomeo ampulirizo oli kumanduso programu kkirizo bagana tukyanira omubaka James Kakoza munakabula munakibiina ky'NRM omubaka Mbwate Kamwa Michael we Ntebe municipality mu ADF ne tumulinda nenga tudde Honorable Lumu njagala kujukiza Manda Mobile erese bundles ziri 2 zituka kuna ku 30 ateno za mitwali 3 jokka gumu 2 olondawo gyoyagala esinga okukolera boyagala basobola okuwa GB 20 eza data oba ne bakuwa GB 6 ne dakika 6 eza data nonyumirwa internet esimu nga bwokuba business ne zitambula nonyweza emikago n'ebiringa ebyo nyegabonyezi star 10 ku Manda Mobile onyumirwe atero koleze Manda Mobile kugamba koleza Foresizo Treza kifo kirungi genda oli ku mmere ya buli ngeri Continental Foods oyagala kule ye China oba ye Buyindi oba ya wano yonna gye yagadde bagifumba ekifo kiteeketeke bulungi wagazi basobola okutegekera bw'embaga ezisukka mu 2 buli omu ng'atawuliza munne naye ng'ate embaga zonna zigenda mu maaso ekifo kiteeketeke bulungi ebisulo birungi mwabagala okumulamu ku honeymoon na okumulamu ok'obuntu oba ovudde buweeru oyagala kujja Uganda osooka owummuze ku bulamu Foresizo Treza kifo kirungi nnyo swimming pool weziri gym sauna steam byonna weebiri olunaku olw'enkya buli Lwakutaano babeera ne endongo live band ekuba omuyimbi ow'enjawulo abeerawo okugamba kintu kisufu nnyo bakigise mu ngeri ey'omuwendo basanga erweza ng'odda ekajjansi awo nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas oba ogalabawo weterawo n'ekifo oba okirabaawo balina omutimbagano gwa www.forestescaperesort.com yita ku mutimbagano gwo osobola okubookinga n'okulaba ekifo nga bwe kiri esimu eri noti 7 8 925 oba noti 778 333 gwalina emmotoka nga yaguba oba munda oba kuyingini oba wa ne baba nongolina amategula gaguba oba tayiro n'ebirala byonna ebigubye n'okusinga tunulidde emmotoka banafa ba Kenrom Chemicals Limited ekingirawo ku lukadde balina kasabuni ke bakukoledde kamazzi naye kalungi nnyo bakayita touchless and brushless car wash detergent kasabuni kano bakubulira engeri y'okatabulamu naye bw'okatabula gwe ng'oyiwa wonna ewaguba asiira nga gwoyiwawo buyi wonna awali obukyafu n'awagubaagubanyi wonna kagenda kusitula ebikyafu ebyo bidde waggulu oluvannyuma lw'eddakiika nga zizo ze banaakubuulira oyiweko amazzi byonna bikulukute nga totawaanye kukuuta kuluma mumwa nti okuuta touchless and brushless car wash detergent mwana mukeetaaga nnyo abali mu zi washing bays kati ke mwetaaga okukozesa emirimu gyanguwe abaggalaji makolero n'ebitongole era gataka abantu sekinomu touchless and brushless car wash detergent gendayo okafune ku lw'ekidduka ky'omu Kenrom Chemicals Limited bali awo kyengera ku lukadde ne bakubireko esimu eri noti 7 9 8
7941 noti 79 not 8 7941 Honorable Generally okuwandiisa ababaka ba parliament okuwandiisa ba presidential okuwandiisa bonna abeetabye mu kuvuganya mu kulonda kw'omulundi guno ndowooza kubadde kwa mirembe tewabadde mbeera mbi ab'ebyokwerinda bakoze ogwabwe mu butuufu bwagwo kakati waliwo ekyabaddeyo Mityana wamwe gy'ozaalibwa kyabadde ne waffe Mityana South waliyo omusajja bamuyita Luwaga Richard bamuzaala buwalulaawo ku lunaku lwa Sunday bampita ne baŋŋamba nti tokwata ku ssente yo ne mutubuulire engeri gye tusasula ssente gw'ogende weesimbewo ne bantwala mu kkanisa awo e Ssekanyonyi ne basooka ne basaba Katonda ne bankwasa obukadde 4 nga babwesonzeemu era lisiti baagimpadde ey'abantu abasonze abantu 125 obukadde 3 ne babusasula ne bampayo n'akakadde kamu oli okubindazi mukuu baŋŋambye n'ekyokukakola mbange oleka amafuta aganantuusa bwe mmala ŋŋende n'abamperekeddeko tuli ekyemisana era byonna twabikoze kati ŋŋenda kusaba town council ey'e Busunju n'eggombolola ennya bakkiriza amannya gaabwe tugawandiike tugateeka awo abantu bagalabeko bayinza okuba nga baakoze ebyafaayo ebiyinza okuba nti mu Uganda bitandikidde waffe ng'abantu beewandiisiza omubaka waabwe akati ekibuuzo okwewandiisa tekubaddeemu busambattuko bwe muntu bw'ayinza kulowooza nti bubaddewo Mityana byabadde so peaceful twagenze ne twewandiisa abantu ne baddayo ebwabwe abamu tetwakoze processions kubanga guidelines zaadde zituga tuleme kuzikola ne tuzitazikola era bwe twamaze okwewandiisa ne tuddayo abamu baazikoze naye ate ne batwala abantu badde bategese ne watabaawo nnyo bantu bafa oba poliisi kukuba abantu tear gas oba abasirikale okukwata abantu ndabye awamu nalabye Masaka eyo ng'omuggundu gwabaddeyo nga gw'amaanyi kati nendaba ewa Honorable Ssemujju abantu bamayumba bagasibye ne bamugoba misinde kati nze kyenakoze kwe kukyusa emmotoka kati obwedda gye balinda ogoba sijja nabaddemu nga saagala kuteekawo incident etasaana kubaawo naye bano ba kibuga bo basobola okusala amagezi gaabwe mpolampola naye bwe ndabye ebifaananyi n'amawulire ne social media TikTok n'ebintu ebirala Twitters mu Uganda wonna sirabyewo kintu kiyinza kutiisa okusobola okwewandiisa ndowooza kwabadde kwa mirembe wani yakuleta mu byobufuzi era wakitiibwa Mpuuga nze neyandeeta mu byobufuzi yafa yali jjajja wange bamuyitanga Toofa Nsereko ye yalinga chairman wa Democratic Party mu Gombola Ssekanyonyi kati yayagala nnyo tugende mu Democratic Party kati bwe najja mu Kampala ate ne neegatta ne bannange okuteekawo Uganda Young Democrats bwe ntyo ne nkwatagana ate ne Ssemwogerere ne tutandikira awo mpolampola so bibaddemu akabanga nga naye sipakuka nnyo okufuna bifo mbaddewo naye nga abeera ku district nga council okumala ebbanga nembeera ku district okwongera obbiyiga n'okutegeera bwe bitambula nakuweereza abantu ng'otandikidde ddala ku mutendera ogusembayo nga bwe wali omanye ewaffe ebintu byali bizibuzibu naye neŋŋenda nga abantu bange tutegeeragana paka leero abasasi baffe ab'enjawulo badde mu bitundu ebitali bimu naye bwe tutunulako ewakiso Honorable Ssemujju gy'ava abantu bavuganyiza ku bifo 9 ebyokulonderwako naye abawandiisiddwa bali 99 ku bifo 9 bwe tukuba mu ttooki Busiro East ewali Mathias Mulumba wa Lukaga Gikimba Ekitibwa Medad Segona n'abalala bawandiisiza abantu 12 abavuganya ku constituency emu. Bwe tugenda mu Kyaddondo East ewali muwadanku nyingi bawandiisizayo abantu 16 abagenda ovuganya constituency emu. Ku mubaka omukyala
owa Wakiso bawandisiza abantu 6. Busiro South ewagenze Dr. Matia Lwanga bwanika n'abalala bawandisiza abantu 11. Busiro North wabadde Nsubugapo bawandisiza abantu 13. Ekisanya kigwako mu May. Akyaliko night card tebagimuwadde era tagenda kukomawo. Teyesimbyewo yakivuddemu. Bawandisiza abantu 13. Entebbe municipality ewali mbwa tekamwa Honorable Gwetulinda bawandisiza abantu 10. Kira municipality ewali Honorable Semujju Nganda ono yennyini Gwetulina yewan bawandisiza abantu 10. Bagenda okubinkana nabo. Kiki kino kinyumu kiki Honorable Semujju muri mu kinyumu muri muki mu Uganda olwaleero tuyina ebina by'obufuzi 27 ugateka ebipya kati biringa 32 ebipya ekibiina ekipya mu Uganda kiri kimu PFF waliyo DF ebyo sipya ebakyusa bukyusa manya so ekibiina ekipya mu Uganda PFF Freedom Party kati okusinzira we mwakoma nga muri 28 27 okay kino kinyumu kiki kuyaya kutusa buweereza singa buli kibiina ekyewandiisa kyali kisimbawo omuntu singa ballot paper eriko abantu 2 at least 27 owa Ghana yokka gye manyi yensi eyagaana ba independent era nakyaliyako parliament ye Ghana ebiseera ebyo nga opposition bali abali mu government bali basingako opposition ba MPs 2 kituufu 1 2 okay enamba zaabwe nga zaagala kwenkana kyobula ebyobufuzi bitambula bulungi era lumu balindako aba government wawolo bali nga basingako oba omu yali mulwadde nga basingako omu kati abaali London nga byonna kye baagala okuyisa ne bateekateekawo amakuli kuuli ne bamugala linnya ennyonyi yanguwa eyo kayensi gye nzijukira etakkiriza bantu bannamunigina kwesimbawo so singa mu Uganda ebibiina by'obufuzi byonna bisimbawo waitandise ne bakandidate 28 okay bwomala n'ogattako ba independent kubanga omwaka oguwedde byokulonda mu season eyaggwa abeesimbawo nga tebalina bibiina baali 12 nga bangi okusinga parties zonna abantu bezisimbyewo zonna ng'ozigase era abatalina bibiina mu parliament wojjako NRM bebaddako obungi bali 7 bali 7 bameka 79 so n'olwekyo ekizibu kyange nga Semujju tekiri ku bungi bw'abantu beesimbyewo okwesimbawo kw'abantu obungi si kizibu ekizibu nze nkyogera ebbanga lyonna neggulo nakyogeddeko nga bakimbuuziza ewakiso kiki omuntu kyasinzirako okwagala okgenda yeesimbewo nga memba wa parliament nagamba mu 2016 nina omukyala mukulu namusanga ekirekaawo naye naye omukolo nanga Semujju oliddeko leka ne banno bagende balyeko yagalagenda myaka 2 akati bwabaayo omuntu nga bwati walaba parliament n'abo batono kubanga njala otegere nti mu Uganda olwaleero Uganda erina abantu abali wakati w'emyaka 14 ne64 etteeka lye bagamba erya Labour policy erikwatagana ku mirimu buzawo Luganda olutuufu eryayitibwa mu 2011 mu Uganda liga nti abantu abatuuse emyaka egy'okukola bali wakati wa myaka 14 ne64 abo bali miliyoni 26 kwezo miliyoni 26 miliyoni 9 bweboka abalinako akalimo ke bakola akalimo kubanze nyina omu abakyala n'abaami boyitako ng'agenda mu factory wansi mu Azaamu n'abala abali awo ng'olunaku bamusasula siringi 7 kwekuli ekyemisana kwekuli ekyeggulo transport ate yaleseeyo kati egyo gavumenti ya Museveni yeemubala nti oyo akola yingiza naye nga muzungi bayita hand to mouth gyakwata esibira mu kamwa obulamu bwe tebusobola kusukakawo webulira abo Museveni yabakoledde slogan mu campaign ye protecting our gain kati gwe afuna akasambu olunaku
lwana nnyo ekyo kyoba okuuma gwe mugabo gwe gwolina ku Uganda ye slogan ya Museveni ey'omwaka guno. So ku bantu miliyoni 26 miliyoni 9 balinayo ko buli mulimu kwabo emiliyoni 9 abafuna sente akakadde kamu okweyongera waggulu baliko 2%. Abafuna wansi w'emitwalo 15 kudda wansi bali ebitundu 49%. So njagadde kutandika enkulage nti olwaleero nze lumu ku parliament yalangako emirimu bagyali 2 abaasaba bali 1,1200 ne balemerera ne parliament okusunsula ne batwala Makerere ne bakwasa ku faculty of science eyo gye baba basunsulirangamu abasooka kunoonya kakodyo kana abagobamu bakendeere ne babatwala mu aptitude nga bakubuuzabuuza ebintu ebitakwataganya nnyo na mulimu ebya bulijjo. So n'olwekyo otandika nga mulimu omuntu alaba parliament nga mukyalo gwengami lumu namusanga ekyekana nga semujolidde koleka ne bano bagende bakole ki banonya mirimu Saturday nga mulimu muntu naye kana esimbe parliament kisooka esasula bulungi okusinga ebitongole ebirala ebya government. Okay. Era nakigambye omuntu eyadambuuza ewakiso nga no CBS kwali emugambi n'ebya parliament mitongole ombaka tenza kujja naye wananga ngena kola biro nga munnonze gino mirimu mitongole giri mu constitution ngenda kuzimba amalwaliro gino mirimu mitongole giri mu constitution mwe muri roles ne functions MP bino bya tukola bya buntu bulamu omuntu awangala n'abantu. Nze kitange teyaliko member wa parliament naye yakolanga emirimu egya community mingi n'amasomero n'ageetaba mu gazimba lumu yayiwa buloke wakana muga bagenda kuzimba bijaba Islamic n'aziyola n'azitwala ezaali zimbye wake ennyumba. Emirimu egyo sije ejja mubaka wa parliament gikolebwa omuntu yenna ayina obuntu bulamu. Nyeja parliament giri mu constitution era n'abasinga beesimbawo nga tebagimanyi oba nga tebagisobola. Kyova parliament Medad Segona yabadde atusomera a report kusase ku bitongole bya government komiti ejakulembera gye yatunuulidde nga auditor general amaze bikuba mu toche ebitongole byonna muri national water muri ebyamasanyalaze omuli ebyennyonyi twabadde mu parliament ababaka 25 bokka opposition wa parliament yonna fenda ngo tugase naye nga tuli ababaka 529 abasinga obungi ebiteesebwa mu parliament babinamu interest era olumu ajja kubulira olumu tutuukanga n'okufuna ababaka kubanga buli biteese ebisibwa mu parliament ebisinga obungi etteeka ligamba constitution limu tewokubeera nga waliwo abantu is 1/3 yeah 1/3 babaka nga ku 5 ngo bakikumi mu 9 aba bakikumi nga nti bwe muweze enamba musobola okuyisa kimu kyakusatu naye buna kutuba tulwana nga n'ekimu kyakusatu okuyisa ebiteeso tebawera eyo budget olumu Anita Amongo mu ngeri gye nayogeddeko mu ntandikwa olumu agiyisa tebalimu. So kati mulimu omubaka lumu yayingira awo parliament Kadaga n'amubuuza is that an MP ng'emyaka 3 giyiseewo naye nga tamanyi kati so oyo twenza gamba naye yali ayagala kujja mu parliament kola mirimu egyo 3 so obungi bwabo abeesimbyewo buyina nnyo ekifaananyi kyebuwa mu mbeera generale eri mu Uganda. Bwe gubeera omulimu gwonna gwe tulaba wano ng'amagye gagenda ne galangirira oba police recruitment ne basooka ne babaddusa ne bakenena endusu basobole ogobamu abamu naye bayinza okulangirira abantu 5 mu district ne wajja 2,000. Buli kakisa akaliwo mu Uganda akasobola okuyamba omuntu okuuma obulamu akalwanira. So abasinga obungi mu parliament tugendayo ng'ekigendererwa tuwaliyo omusaala n'asobola okulabirira aba nempangalako n'obulamu obulungi oba nsobola biri basikasita ntuuka wano akasengejja we katandikira nebaga nti okuyingira parliament okubanga wena siniya ey'omukaaga. Lumu omugenzi Aziz Kasuja waka parliament bamukunyakunya n'abanyiigiraawo n'abaga anyway n'abasinga obunyi ne senior 60 mugine mu afojing ne kituusa n'abantu ate n'emirimu emirala n'okufojinga n'obuyigirize bayingire parliament. Ovalaba lumu waliwo olwali basunsula abagenda okufuuka ba minister naye nga ate ebiwandiiko tebalina
naye nga ate bali mu parliament already. So kino kitegereka mu Uganda nti gwe langirira omulimu niwo toyogera mazima abalina amadiguri n'abatalina kyovola olwaleero ntiyanyo gamba abantu kyokolera okukyendera okuwakya district ya Muwanga Kivumbi y'Ebutambala. District y'Ebutambala erimu abantu 14,000 be bantu abatuuze abali mu Butambala. Naye Uganda mu nsi emu Saudi Arabia ene abantu 17,000 ate be baliyo mu butongole mulimu n'abagenda nga si bawandiike. Ng'olaba abantu 17,000 bali nnyonyonyi bagende banoonye obulamu e Saudi Arabia mu nsi emu nga togaseeko bali mu nsi ndala. Bw'ogamba nti nno beesimbewo bayingire parliament basobole okuweerera abaana lwaki tebeesimbewo? Ampuliriza katukomewo ampulirize Manduso ku dakiika ziri 11 zitubuze kuingira essaawa 2 ez'ekiro kya leero. Njagala kujjukiza nti Providence and Ziroogi kifo kirungi abagala okusulayo Kongo yagala kusulako ku kizinga bali Kalangala ku kizinga ky'Essese kifo kikonedera ku maanyiza ag'ennyanja Nalubaale ebisulo bya Mulembe ekifo kitegekeddwa bulungi eri gwe alina omukolo abalina conference musobola okugendayo wayoyoteddwa bulungi bafumba emmere ya buli ngeri ebisanyusa byonna gyebiri balina n'ekyoto campfire ekiro bakuma bwemba mugenze nga ttiimu ne mumya ku mboozi ez'oku kyoto kugamba obulamu ne bukyukamu nti ddala muvuddeko ewaka ne mugenda mukyusamu ku bulamu omwagala kudigiddirako ku nnyanja eryatuwa ery'omulembe ne muyingira amazzi nga bumukuba pate ku pate negenda ku mutimbagano ogwa www.bravardsandzroge.com ojja kulaba ebikolerwayo n'okubuukinga osobola okuyita ku mutimbagano ogwo. Essimu erina oti 771 611 864 oba noti 708 334 655. Jekev's Experts and Consultants be bakugu mu kuteeka ebiwandiiko bya visa za America mu kubiteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Bongereza, Australia n'ensi za Bulaaya zonna. Bakola ku visa ez'emirimu, obutuuze, okulambula, okusoma n'empapula z'okufuna obutuuze mu nsi ezo. Jekev's Experts era bayamba abagala okufuna emirimu mu Jordan ne Dubai. Basangibwa Ndejje ku Zanta mu tawuni ku kizimbe ekya kalina ekipya okulira n'eddwaliro. Bakubire ku noti 772 563 773 oba noti 709 674 noti emu. Ekiseera eky'okubankinga mu ngeri ey'enjawulo kituuse. Salam Bank yesookedde ddala okuweebwa layisinsi ey'enkola eya Islamic banking mu Uganda muno. Bagulawo akawunti ez'enjawulo wamu n'okuwola mu nkola egoberera sharia ey'obusiraamu ate enkola eno tekola ku basiraamu bokka n'abakatuliki bakolako nnyo ba Seventh Day ba Protestant n'abalala buli omu kukolako bakyalireko leero ku matabi gaabwe ag'enjawulo oba bakubire ku noti 32 3 699. Balina ne WhatsApp number eri noti 703 8 46 ojja kumanya ebisingawo weewala bafere. Salam Bank tesaba ssente ku ssimu okukugulirawo akawunti kale n'okwatagana nabo. Salam Bank ku lw'enkulaakulana y'abantu wamu n'enkyukakyuka nejjukira erabirirwa Banka Uganda enkulu era ssente z'abakasitoma ezikomibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Akujjukiriza eddala nti funa amaanyi ag'okuwangula ne Momo buli omu olina omukisa okuvaawo ne miliyoni 10 buli wiiki. Nyigabanyiriza *165# oba kozesa Momo app osasule weewole oinvestinge oba kyonna kyokola ku Momo ofuna omukisa okuwangula. Buli weeyongera okukozesa Momo n'okuwangulako obeera okwongedde amaanyi. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa Momo erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Ampuliza tulindayo ababaka bali babiri. Tulindayo James Kakoza munnakibiina ky'NRM, tulindayo n'omubaka Mbwatekamwa munnantebe Michael Kakembo Mbwatekamwa munadf okuva Entebbe naye kajja mu kakyabakutte kutte mu kkubo olwakalipagano k'ebidduka. Honorable lumu Honorable Semujja okusiza ku kifaananyi kyatusiigidde nti abantu bangi bayaayaana okuyingira ebyobufuzi naye nga si buweereza naye nga banoonya mugaati banoonya kyakulya. Tuyinza kusala magezi ki bintu bino okubiteeka ku mutindo ogusaanidde? Omuntu omuyaga nti ne ssente nnyingi eziri mu parliament eziweebwa ababaka zibasikiriza abantu okumala gagenda ng'oli akubye eddiino nti myaka 5 nja kuŋŋaanyayo zino basale musaala gusobole okusika abo bokka abalimu ensa y'obuweereza. Kakati tuyine ekizibu mu Uganda nti abantu betwandiyise ab'ensa abasinga obungi tebaagala byetabamu bino ebyobukulembeze lwa nsonga
bibeeramu kugezesebwa kungi akavuyo bibeeramu abalimba nga bali eyo balimba bulimbi bibeeramu abavumi n'oli atasuubira nti yandisanzeeko wakuvumira abajja kufunawo kubanga oba kati ofuuse waabwe bawa public buli omu akukola kyayagala kati abantu betwandirowooza nti naye gundi oyo yandize n'awerera abamu babyewala naga nti sijja kusobola kugenda eyo kakati abamu kuffe abaaguma emitima ffe tubeerayo n'oga nti waliwo abalungi abatavuma mu bayibuli omwo waliwo Katonda lwe yayagala okuzikiriza ensi naye nga waliwo awolereza n'amugamba nti bwe wanaabaayo omu yekka omulungi omu bw'ati era onoogizikiriza Katonda n'agamba ku lw'oyo omu sijja gizikiriza kakati ku lw'abo abalungi ababeerayo abantu abamu beewaayo ne bagamba katugende tuweereze abantu ku lw'abalungi abo so ekyo kimu ekirala ze ssente era tulina ekizibu kya maanyi nnyo mu Uganda abantu okulowooza nti bw'ofuuka omubaka wa paalamenti nkiyite kugwa mu bintu oba obiguddemu oba ogudde mu bintu ebiyitirivu kapita oba mu mazzi atandika obulamu naye era ntera nnyo bbawa ekyokulabirako nti abantu bangi nnyo bendabye abavudde mu paalamenti naye nga bw'ogenda n'omubuuza ebbanga lino ly'obadde mu paalamenti ku ssente empitirivu ze mufuna kiki kyolinawo nga mutufu takirina naye lwaki nsonga emu first of all ssente za paalamenti si ze nnyingi ezitiisa wabula abali mu gavumenti baayagala okulaga nti oli bw'abeera mu paalamenti kiba kiwedde ne bagaana n'okukola emirimu gye balina okukola ababaka ba paalamenti obajjako ekikoligo ekyokubiri kwe kubeera nti olw'okuba nti gavumenti yagaana okukola emirimu gyayo ate emirimu gyonna omubaka n'agyetikka social works kubanga oyinza okutuuka mu kyalo gwe mukulembeze noyinza okuyitako mu kakubo nga kakilomita nga 3 n'ogaba nne wano bwabeerayo alwala eno bakola batya neweewaayo n'okikola kati bweweewaayo n'okikola oli omutunuulizi w'amangu agamba abo balina ssente so nga ne bw'otandibadde olw'obuvunanyizibwa n'ekitundu kwova oba osobola okikola so ssente abalonzi bazibalyako abalonzi ezisinga tuzibakoleramu emirimu abalala bajja nno n'akola demand nze njagala bwe ziti abalwadde nabo tubajjanjaba oluusi nga gavumenti eganye tukoze tutya okugjamu abantu bano tusigaze abantu ab'ensi abamalirivu okuweereza bireme kufuuka nti bantu bajja kunoonya mirimu obaka bwa paalamenti ndowooza njala kwewola bigambo bya Honorable Ssemujju ekyamazima mu Uganda emirimu tegiriimu abantu abali mu Uganda abakola katugambe professional jobs ze baasoma bakendedde nnyo naye nga baasoma waliwo ate abaasoma ne bafuna degree not professional nti yagenda yasomye obwa dokita yasomye kino nga naye alina degree naye nga yasoma kati opportunity bwejja nti kwesimbawo ng'agamba nange kanneesimbewo osanga akakisakana ye abazze kufuna mulimu taba tazze kuweereza kakati ate nga bino mu mirimu gyonna gye nali nkoze teriiyo mulimu gulina bisoomoozo nga bubaka bwa paalamenti ebisoomoozo biba bingi kubanga buli omu aba alowooza nti gw'oyinza omutaasa omuntu ayinza okwogera naawe mu maaso n'omutunuulira nga mu butuufu yeetaaga okutaasibwa kibanga bw'oyita awantu n'ogaa naye omuntu ono tayitikako katugambe nga yafunye akabenje omulaba ayaayaana ali awo tomumanyi namumanyi naye ayaayaana ayagala buyambi nga tayitikako kakati naffe bwe tubeera waliwo ajja nga tayitikako ng'olina okuyambako naye tabeera omu ate oyo omu bw'abazze abalowooza yekka yakoze eki yazze so nga bazze dda bangi n'olwekyo emirimu egyo okugikola ogikola nga muntu nga mutuuze naye emirimu Honorable Ssemujju gy'annyonnyodde egy'obubaka bwa paalamenti egyena ogenda okutunuulira abeesimbyewo
singa mwatukoleddeyo interview erunaku lweggulo oba munaatuyamba ne mugikola ebimeza Timitiana South muji singa mukitutegekera nne waffe kwegamba ne mujja ku kikaliriro fena ne tujjaawo n'obuuza abakulu nti gwe weesimbyewo naye sooka otunnyonnyole omulimu gw'omubaka wa paalamenti omutuufu mulimu ki ojja kugwawo n'ekigu ng'abantu beesimbyewo naye nga yitamanyi omulala nga yeesimbyewo nti nze kasita nyingiraawo ne nfunawo omusaala ebisigadde waliwo omubaka ono ayogedde ku wakadaaga naye waliwo n'omulala era sipiika yamwogerako naye yayingira nga sipiika ne yeewuunya ate ono nga tamulabangako. By the way ekintu ekyo kinsomoza Parliament ey'ababaka 529 tugyetaaga tetugyetaaga omuyaga nti singa baddamu ne bagatta buli district neweereta omubaka omunga wansa ekyo kyekirowoozo kyange kyennyini. Museveni kino akikola mu bugenderevu constituency erimu maliriza ekirowoozo kyange kyandibadde nti nga Uganda bwetambula kati ne economic situation gye tulimu n'obusobozi bwe tulina ababaka bandibadde bakendeera naye ate nze ndaba nakati ndowooza nti gavumenti yakifiiriddwa bufiirwa yabadde eyagala kwongerako balala naye ndowooza neetya buti bantu banaatugamba ki kubanga ne speaker kubanga n'abamu tabamanyi Parliament netulanga mulimu ababaka 25 naye nga muli 5 naye nga mutuddemu 25 ekituufu kyandibadde nti buli district yandibadde nga n'ababaka 2 bokka bino bya affirmative action ne tubyesonyiwa nga wabeerawo omukyala n'omusajja muba musobola bulungi okuweereza abantu abo. Honorable Segona nono yennyini ali wano Honorable Semuju bwogenda mu constituency ye Femitiana district tulina abantu 38 district yonna 38 ne tulina n'ababaka 5 kati ate ono akiikirira abantu 38 plus I think 45 muntu omu kati obona asobola okukikola omuntu omu n'akiikirira 45 kiki ekitugaana ababiri okukiikirira abantu 38. Okay. Obadde hono Semuju tuganti kikolwa kagendere mu olwairo mu Parliament mu kuwala abantu okwawedde Medad Segona Lubega kali amaggwa akiikira abantu 800 Busiro East n'abalonzi kati kuligesa gye bakoze kuliko 300 be balonzi Wakiso district Naluyima gyakikiranga member wa Parliament ena abantu 3,400,000 ena abaka wa Parliament fenango tugase 9 Karamoja ena abaka wa Parliament 26 n'abantu 1,400,000 mbide bulungi kazoke ku information yes twagende na park Balo district bagita na park eri ye Karamoja nga tugenze mu committee nebatuga nti district yawe ina abantu 8,000 district yonna abantu abalimu 8,000 naye ono ayogera ku bantu 3,000,000 district so Karamoja yonna ngo gigase wamu ena abantu 1,400,000 n'ababaka wa Parliament 26 Karamoja yonna 1,400,000 ababaka wa Parliament 26 Kampala ena abantu 1,000,000 n'ekitundu ena akaba Parliament 10 so Karamoja Kampala ngegisinga obunene Karamoja esinza Kampala ababaka 16 ngambye Wakiso tuli ababaka 9 tukiikirira abantu 3,400,000 kati mu bitundu abantu gye bakyayira ddala Museveni n'amaanyi tayagala constituency zisalibwemu bwogenda mu bitundu gy'alinayo obuwagizi buli town council efuuka constituency nze ku byalo just ebyalo ewaffe bwegyekira ebukasa ku kyalo kw'embeera kiriko abalonzi just abalonzi nga tobaze n'abantu 53 ku kyalo mu Parliament tulinamu omubaka owa Iki yajjanga ayina abatuuze constituency abamukiikira bagiyita Iki nga bali 38
constituency yonna abaka 3,800 Busia municipality eyina abalonzi 1,400 municipality ekyalo kyange Bukasa ekyalo ekiddako enamataba kiina abalonzi 1,000 bojjeena abantu bo gye bayita Kasokoso eriyo ebyalo bibiri eriyo Kiganda ne Kasokoso. Kiganda ena abalonzi 1,100 Kasokoso ena 8 kakati oyo wa iki akiikirira abantu 3,800 ebamwita bamwe bakati baweza akakaaga. Kakati bino Museveni abikola mu mugenderera bya kifere nti bwokera kunje ne balangira nti NRM ena ababaka badde eno wakati 305 abiri mbana gwe walabo baza opposition fenna constituencies tukiikirira ogate n'abantu betulina bemukiikirira mu opposition ogate n'abe NRM abaka ba parliament n'abantu bebakijja kusanga twenkana. So NRM byejaganya olumu nti yesinza abaka mu parliament bajjayo mu ngeri bwetyo ya kifere n'obote yabikolanga jinje eyo yayinanga babaka babiri nenga constituency katono bangamba amanyi byafa bananzijukiza nti bawali abasajja ba UPC oba babiri nga baagala kubasera mu ngawula botafiire otafiire Kahonda wa muwangula ewaabwe bayitayo Ruhinda omusirikale ali junior ya muwangula bamala muwangula na kalulu akaddako ne bamusalya kakatuno nga awo wawangula gendo kiikirirawo. Kati abena ali mu ebiseera ebisinga ibatu bakoze district ebintu byonna ebyo omuntu lufuna obudde ntubigendamu bw'otunuulira budget ya Uganda obuzibu tusinga okubeera nabwo butandikira ku ebyo. Wakiso district ey'Amatiya Lwanga Bwanika twatuukako nga batuwa biliyoni 10 nga budget ya Wakiso naye nga kuliko biliyoni 9 ndoza mu 7 nga misaala gy'abakozi basawo basubisa kakati nga akulembera district jukira abantu bayirako yani kyeyune enfuufu ngudo bamuyira engudo ne kinyuma bali bayirawe nale mu kyatuwomera naye nga bakuwadde Wakisa engudo zonna ezirimu yabanga ne budget ya biliyoni 3 ku ngudo zonna mu Kampala no engudo zikolewa World Bank buli kilomita eri wakati wa biliyoni 3 ne 5 songa Wakiso ebikolebwamu engudo ezikolebwamu baba kilomita emu n'okuwera tewera buli mwaka. So kati Museveni kino akikola omuwendo munene gwe tukisasuliranga Uganda bw'otunuulira budget ya Uganda nga tugenda ogiyisa emisaala egiweebwa abantu bakola mu gavumenti giri trillion 8 district zonna ng'ozigasse zonna abakozi ba gavumenti bali 400 bw'ogatta district za Uganda zonna ziweebwa biliyoni 6 ezi budget zezina Masaka Kyotera Mitiya nani zina budget zonna kwe kuli buli kimu biliyoni 6 trillion 6 naye abakozi ba gavumenti nga bali 400 balina trillion 8 ne biliyoni 5 eggwanga tekisobola kuvaawo awo. So bino ekiseera kijja kutuuka Museveni ng'agenze era abantu abanabeera abalamu nga Museveni yagenze ne bakwata gavumenti bajja kwetaaga nnyo okunyonyola abantu babeere bagumiikiriza. Kibanga somero lyosanga nga lyagwa ng'oli yayingizaamu abaana tugambe nga secondary nga yayingizangamu abaagwa bonna mu primary abafunye emyenda bafunye ekinaabayingizaamu ne bakulonda okubeera headmaster enkeera ne bw'oba oli mugezi ekisukidde tosobola abaana abo kwatwala mu first grade kubanga gye baava bajja bagudde. Kati n'agenda okutambuza Uganda oluvannyuma lwa Museveni Katonda atusaasire abaana abeera abalamu kigenda kubeera kizibu. Parliament teyina buyinza kukyusa constituency n'ebirala. Ekizibu kya Parliament mu CA gundi yakyogerako nozali Professor Kanyeyamba Kanyeyamba ng'agamba bwe mazijukira bulungi nti abantu abali mu CA okusobola okukola constitution ennungi naddala nga batuuse ku buwaayiro obuli ku Parliament tukiriziganye nti wali wajja kwesimba mu Parliament eddako buli omu aliko ekkola tteeka ng'alikola mu ngeri yakweyagaliza. Kanyeyamba ne bamuwangula. Kati abaka ba Parliament abasinga obungi Ssemujuba ojja n'omuganda osale mu constituency bakulekere Bukasa gy'osula tayinza gamba nti kibi kuba abaala bamuwanguliriza okumuleeta ku Parliament. Era nze ndowooza fomera gye twali tulina okukozesanga eggwanga kwe okusalawo nti buli bantu oba
buli bantu 5,000 bakiikirwe mbaka wa parliament omu. Okay. Tulina abantu 4,500,000 be bantu ndozanga 8 nga 10. Singa bojja n'ogamba nti tusaleko constituency n'oleeta olukalala. Katonda akusaasira okusigaza obulamu. Abaka buli omu alabira ddala alwana ewange bantu abo. Gambi buli omu aba anoonya bamusalireko wanaawangula asobole okubeera mu parliament. Ojjukira mu parliament ewedde twagenda embaale okuwaabira etteeka eryali likyusiza mu constitution lyajjawo emyaka 10. Mwalimu akagurupu KNRM kaali katwongezayo emyaka 2 kati emyaka kisanya kifuke kya myaka 7. Butwawa mu kooti ekyo kooti n'ekisazaamu. So kati nze ndowooza nti ebimu ku biri okutandikirwako kukyusa structure yonna eyo ebyobukulembeze. Kati gwe kyali ku parliament electoral commission mu kulonda okuwedde okutali kuno ebifo ebyesimbwako mu Uganda byali 2,800,000 elective positions. Nga bakansalas mu Uganda bali 38,000 bakansalas. Era basanga ku district ngeyo Wakiso ne Wala nga batuka n'ekiseera nga n'allowance tebalina bali 38,000. Bugeno gatta council ez'abavubuka ez'abakyala mukana kalusina kubala bintu ebyo kubisoma bafunziza mukewamu bafunza olumu ate wane weyongera muri sub county ez'ate mpya naye luli electoral commission yali erowooza nti oyinza n'okutuuka ekiseera nga mu Uganda mulimu akalulu kano ebifo ebirondebwako nga bituuse 3,200,000. So abantu abana Katonda baanawo obulamu Uganda Museveni ng'agivuddeko beenaasangawo ebyo byonna balina okubikyusa kuba sente ezaaligenza okukola amalwaliro amasomero enguudo zimalibwa nga ziri mu misaala gy'abakungu ba gavumenti motoka ze bavuga mafuta semina twala tugende kati Museveni akinyumira enkola y'aba socialist buli omu bakuterawo ekifaananyi n'obeeranga naawe ali mu gavumenti naye nga toliimu. Nze nga ndi Makerere University twesimbawo ku bya youth council nakoma ku LC2 naye nasanga balonda awo nembuuza byaki bya youth council n'ebyesonseka abaana ba Micho ne banonda olwozo nabo zakuŋŋaana ne banonda ne banyongerayo ku y'okubiri naye ebbanga enemayo Makerere myaka 3 natuuka kufuluma kozi nayingira 95 nga tugenda mu kulonda nga ne meeting nemutetulanga eyo obukiiko obukulira abavubuka. So kati ebyo biteekebwawo ne bigenda mu ssente naye nga kiguumaaza ekyo bwatyo Museveni kwatambuliza eggwanga buli era abalaba balina obukulu mu gavumenti era bwatuuka ku mukolo gw'embaga ne bagamba kuli abavubuka ku kyalo atuuse ajjawo speech. So kati tebisobola kukyuka kuba bambaga nti enjogera ekulikega nti gezaako limwe bulimwa tulabe tuwanale busimu jwaleese bago nti tukyuse ebyokulonda buli muwendo bwe guti gukyukire bwe guti wakiri kiganire mu kkubo. Andi kati nze mu parliament eno ndeesemu ebirowoozo bingi. Lumu ebimu ku byenasooka okuleeta kwali kujjako bakungu ba gavumenti motoka kubanga bwetunuulira budget ey'omwaka guno tugenda kusaasaanya amafuta okugulira abakungu ba gavumenti amafuta mu motoka ze bavuga bilioni 9 mafuta Molago tujiwa bilioni 15 naye ne tuwa abakungu ba gavumenti bilioni 9 okugula amafuta obasanga bataddemu amafuta bagenze kulambula nte naye nga Molago bw'ogenda mu intensive care unit mulimu ebitanda 28 ebitanda 14 byokka byebikolebera tebiina bannansi kakati n'osanga ng'ate nkambye bilioni 9 nendeta ekiteeso nti buli mukungu wa gavumenti yeegulire emmotoka yeeteremu amafuta agyekanikire kubanga tusaasanya bilioni 3 okanika mmotoka ezo tuziteekamu amafuta buli mwaka ne tugula empya bilioni 2 kuba emmotoka za gavumenti zivugibwa mu myaka 5 oba kilomita za 10,000. So kati mu budget ebbanga limaze mu parliament banenda proposals ezo nga tezifunangako bazisemba. Honorable Mpuuga gutumalideko parliament nga alese ekiteeso ekyokendeza parliament bamuwako mukisa kukisoma bwekyagenda tekyadda. Sidde ebiteeso tebibaddeewo waliwo mbaka oba yali ani yali angamba mutereko omukono tukireete babiri ekiteeso ekyo mu parliament eyaggwa okendeza parliament nga tuprovidinga formula nti buli bantu 500,000 bakiikirirwe omuntu omu naye nga tumakinga sure nti parliament 1/3 bakyala kati nga formula ogireka electoral commission
abaka wagani munonya kwegula mu bantu bakulye ku CBS ngoyogera tukendeze parliament bakuwane bakuyunya no kwewunya nenze ndowooza nti ebyo bisoboka government ya Museveni wena avaako abazeeko bwaba yegendereza byebimu ku byona okutandikirako ate togamba nti constituency toleta list noga tusaleko zino wamanga oyina kuleta formula boga nti mitwala 5 kati se muju tamanya abawubosi bo bagenti kati 5 jiwerera wano mugendo kera kuncha nga constituency yabajijeyo naye buli woleta list voti nosoma kira municipality Mitiana South semuju agenda kuteka utala onawo olwewuje ampulirizo oli command soda chikaziri 13 zimaze okutakusawa ebbiri ezekiro kyale njagala kujjukiza nti Speed Plus Holdings Company Limited basabaza ebintu kuva China okubireta mu Uganda batika containers number bobeera bwomo futi 20 ba futi ana balina warehouse Yiwu City Gwanju City ebintu byammwe bibeera safe bulungi nnyo nga biri mu mikono gyabwe era bakufunira bebakugatta nabo bwoba olina ebintu ebitajuza container ebintu bino bitalwawo ne babireeta bayamba ba clients okubayunga ku suppliers China era bakuwa ba interpreter mu lulimi China bakuyamba okusindika sente eri ba supplier China bakwangwiriza okuleeta ebyamaguzi nakwa biri mu lumu emali ebere tuse Mombasa ate munaku 5 zokka beera bituse wane Kampala bakwa house bill ne wokulira ku nsonga z'omusolo ogwo mu bwangu nga tumenyese na kulwawo bafune no offices zabwe bali ku William Street opposite DFCU Bank ni Mark Towers room number 10 Kasaze M ninzo kubakubira ku simu yangu y'ebintu no kuba ku noti 7 noti 2 2 38 oba noti 7 5 noti emu 24 aba lwadde b'omugongo waliwo eggwanero ly'omugongo lirikawo empaawo abantu bafumwe nato bategeeza nti bano balese enzijanja bampya ya mulembe eri abalwadde b'omugongo nga magumbo oba discs nga zasesetuka neganyiga nerves obanga omugongo gukuluma mugende babajjanjabe muwonere ddala ku sente ntono ddala bakola therapy treatment massage omune home care treatment nga bajje wakawo ne bakujjanjabiraawo basangibwa Kawempe ku 5 okulya na Equity Bank era ekipando ojja kukirabanga kinene kiri mu bigambo bimyufu ojja kuba obirabaawo kiwandiikiddwa nti eggwanero ly'omugongo esimu eri noti 75 19 noti oba noti 7 54 58 35 I&M Bank banka yo bakuleetedde I&M Banking Agency I&M Banking Agency osobola okubankinga oba okutereka sente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money ekuliraanye mu kitundu kyo jayo sente ng'okozesa ATM kaadi ya I&M Bank oba teekako sente zo zigende butereevu ku akawunti yo ya I&M Bank kyangu nnyo kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu bwa bulijjo gende wa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwe okutereka sente zo I&M Bank eri ku side yo I&M Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente z'aba customers 10 bwa deposit protection fund okutuuka ku bukadde 10 kati no njagala nkujjukize sabbuuni omulungi gwe weetaaga okwoza engoye na byonna byetaaga okwoza sabbuuni ono ali omu aliko w'omulembe guno ye Jama white washing bar soap sabbuuni ono mulungi atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu Jama white washing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi ensangi zino era mu Uganda bw'omugeraageranya ne sabbuuni omulala ne bbeeyi yennyini Jama asigala aleebiya kubanga bbeeyi ntono ate nga mutindo ate sabbuuni gw'olina okunaaba notaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala Lanzo bathing soap alimbikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla strawberry Lanzo ice cream menthol Lanzo antibacterial sabuni wa Jama white washing bar soap ne Lanzo bathing soap ali maduka ne supermarket wona mu ggwanga ngobuli wogenda bagenti bakulu njagala koza ngoye mumpe Jama white washing bar soap yo gwenjagala owomuti omuwanvu omweru ogulimu obukuubo ate nga awunya bulungi so mu kunaaba boza Lanzo genda mu kikuubo gumusubuzi Mbacha Enterprises osobola okusubula ebintu ebyo nawe byotunda byanguwe honale bulumu bwenzira ko joli emirimu gya mubaka tujogedde ebirimu ena kubaga amateeka kukiikirira abamulonda kulondola nteekateeka za gavumenti n'ebirala nga bwe tubimenye naye twebuuza ng'abalonzi nti ddala parliament mu ngeri gyerondebwamu mu ngeri gyekwatibwamu mu kacyo kano ekyayinza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obwo ku lw'obulungi bwaffe abalonzi
ekola amateeka ku lw'obulungi bwa Uganda, ekola amateeka ku lw'obulungi bw'abalonzi, obuvunaanyizibwa bwa paalamenti ekyayinza okubutuukiriza mu bwetengerevu bwabwo. Kati nga babaka ba paalamenti tetuba tetwagalayo kintu kyonna kirumya balonzi baffe abatulonda. Naye ebintu bingi byendabye mu paalamenti omwo ebibeerawo ng'ekyamazima to compromise nga kikakkanya abantu ate betwandikiikiridde. Nalumwa nnyo waliwo etteeka baliyita UPDF Amendment Act. Nalumwa nnyo ku lunaku olwo kubanga ebyali biteesebwa byonna nga sibiraba nti biri mu mbeera ey'okutaasa ate omuntu wa bulijjo, wabula nga biteesebwa mu mbeera ate ey'okukakkanya n'okuleetera omuntu wa bulijjo ebizibu ebyenjawulo. Kakati ekyo kyannuma. Kyokka waliyo ebintu ebimu ebiteesebwa mu paalamenti, okugeza tuba tuteesa ebintu ebikwatagana n'amalwaliro, ebintu ebikwatagana n'enguudo, tubiteesa naye ebiseera ebimu ne bisigalawo ku mpapula. Teriiyo, waliwo ekiteeso ekyajja nga twogera ku nguudo za mu Uganda. Buli mubaka nalaba nga akwatibwako, nga buli mubaka ayimuka n'abaako kyayogera, aba basobola okwogera. Mu paalamenti eyo mubaka munnanga nanjulira, waliyo ababaka nga ye ate tayagala mugamba kwogera. Okay. For example, nga speaker bw'alaba amutunulidde bw'ati ye nga atunula eri obanga abaako kyakola emabega, baleme kumugamba kwogera, abo nabo gye bali. Tayagala kwogera. Simanyi lwaki baba bamusindika mu paalamenti, kuba paalamenti omugaso gwayo kubanga osobola okwogera. Kakati abo gye bali nga ye buli lwamutunula bw'aba atambuza amaaso speaker bwe gaba gatuuka waali ogenda okulaba ng'atunudde ng'agabba. So kati ababaka abasobola okwogera baayogera. Kankuweeyo kimu. Twayogera nnyo ku luguudo luli waffe eyo, oluguudo oluva Kanoni ne lugenda ne lutuuka eyo Busunju. Kakati nga gavumenti yali eyagala erukole erujje Kanoni erutuusa awo awali ekkanisa, wenjogera omanyiwo bulungi. Ne tugamba ekyo tekisoboka kubanga kiba kitegeeza wakati w'okuva Emityana okutuuka e Busunju otuuke e Nakaseke eri mu Industrial Park awo waba waganye. Ne tugamba nedda twogere nga tugamba Kanoni, Busunju, Nakaseke. Ekyo ne tukiyisaawo. Ndowooza sinaba kutunula nnyo biki bye bagenda kukola 2026-2025. N'enguudo z'omu Mityana waliwo ekkubo eriva wano erigenda ku district. Simanyi bw'oyitayo ssebo ennaku zino. Bw'oyitawo toyinza kulowooza nti kakati district gy'eri eyo eridde yakunywa kyokka erigenda ekunywa. Yewali poliisi, yewali lands, yewali ekooti, yewali district, yewali everything. Naye kubo oba Geyene efaanana bwetyo bw'oba ogendayo sigendangako mu Geyene. So twayogera ne tukola kye tusobola, naye ebintu ebyo byonna nga bamaze obiteeka ku biwandiiko ate ne bitakolebwa. Bw'omutuuka obbibanja nti kino ekintu kino nga omubaka ono abanjiza ebintu abanja ne gyatakiikirira ono Ssemujju ye kwega alina omukisa buli speaker buli lwatunula bw'ati alaba Ssemujju naye ogenda okusanga ng'abanjiza n'ebitali byekira oluusi naffe n'atuyambiramu. So paalamenti ekyayinza okukola paalamenti ekyasobolera ddala okukola ku lw'obulungi bw'abantu, naye nammwe abalonzi mulina okuba nga mulonze omubaka ng'asobola okuba nti byayogera birungi gye muli era nga bitegerekeka. Kigambo kinyinza okukozesa kibi naye kimbuze mu Luganda si kumala googera kanjogere kankikomyawo. Waliwo ayogera ng'olaba tebigatta nogamba oba ayogedde ki nga nawe tukimanyi. So abalonzi bano abatulonda mulina okulonda omuntu ng'amanyi asobola obbigatta ne bitegerekeka ne bisobola okuteekebwa ku mpapula. Waliwo olw'osoma Hansard ng'osoma nsome nokaba omukulu ono kati yali agamba kiggwanga nga naawe tokimanyi naye nga yayimirira n'akola ki n'ayogera. It's not just a matter of kwogera. Olina okubyogera ng'omuntu bw'abisoma abitegeera nti ba technical persons bw'aba ayagala okukisitulako kituuke gye kigenda kiveemu kye muteesezza kimwanguyira kibanga omuntu amaakinga ebibuuzo owandiika ebibuuzo oli n'abisoma
oba yabadde agamba ki nasaza kakati alina kusaza n'olwekyo eryokulonda abalina ensa nabadde wone n'omwami we NRM Kintu Moses mwogezi wa ofisi ya ssentebe w'ekibiina kye NRM NC naye nakyeyogedde nagamba nti edda mu kulondanga abakulembeze tebamalanga galonda batunulanga mu kitundu nti lumwazze nti ayagala kukyukira Mityana South mwana waani omukulu mu famire ye guli gutya ensaayi eri etya ekiroozi kinga kiri nti abantu tebamala galonda ne bagoberera abo abazze okusaba obuweereza mu bitundu byabwe ensibuko yaabwe kuba basinziira okubasindika mu buweereza gwekyo kyogerako ki tekyandibadde kibi naye abantu bava eno ne bagenda ne basetolinga kubanga ffenna kati oyinza okuba ne jjajjaawo nga jjajjaawo ye yajja ku kitundu n'atandika nemugamba nti famire yaffe eri eno naye ng'alina gye yava kakati we yaba yajja n'avaamu ate abantu ab'ensa abantu bangi bagenda kati tugende Mityana mu Luganda bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya tufunye ba bishops ne bajja ne bakola emirimu mirungi nnyo ate babazaala ekyo mpa buwi example tufunye abantu nga tebabazaala Mityana najja n'akola ebintu ebirungi n'abalala kiri kye yadde agamba kyekisinga okuba ekyomugaso ennyo kwe kutunuulira omuntu kyova olaba njagala nnyo era abantu b'e Mityana South singa otulaba nga weetuli ebyaffe byakutuula n'onnyonnyola si byakuwogganira mu makubo okugenda ng'owoggana eno owoggana eri okuba ebidongo bali bamanyiira nti bwe wabaawo alina kyatugamba naye era nga tutuula mu senta wali eri owensa abaali n'esibuko n'omukulu w'okwatambulira nzijaawo okukagattaawo kaakati bw'omala obbannyonnyola bakubuuza ebibuuzo nti kale otunnyonnyodde naye gwe gwani osobola obbannyonnyola nti ndi muzzukulu wa gundi mutabani wa gundi eyabeeranga egindi temumujjukire yakola kino naawe tukutegedde kati ne bakulonda nga bakutegedde ate ne bakulonda nga bamanyi n'okumanya gwe ovuddewa waliwo abantu nga bazaalibwa ku bitundu naye nga mu butuufu ate tewandyagadde akukiikirire nga ku kitundu naye nga buli lw'omutunuliro ga naye ate soono kankuwa ekyokulabirako waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga ng'ekigambo kya Luganda nga bange balina effubitizi balina obujja basiga obukyayi nga naye bakitundu kyo akati nga ne bakugamba omulondo ga naye gundi oyo wange asiga obukyayi mu bantu si mulungi kulonda gatagattako n'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo ne tulonda abantu abalina ensibuko mu bitundu byaffe naye ng'era bansa kampulirize madusukulira dakiika ziri 27 obudde butambulirira Honorable Ssemujju tutunulidde amateeka ag'enjawulo agazegesebwa Parliament tugeze mu Parliament enne zino zize zivaako nga 2-3 emabega naye twebuuza nti ddala Parliament ekyayinza okuyimirira ku lw'omuntu wa bulijjo nti amateeka ge muyisa mugayisa ku lwa bulungi bwa Uganda eno oba byonna kutuusa mukolo kati Parliament nga institution nga kigambo kitongole tekijjayo Parliament Museveni abadde n'ebigendererwa ebimu naffe ne twetaba mu kumuyamba badde n'ebirooto okutuusa olwaleero ebitongole bya gavumenti tekyaliyo kitongole kyetengeredde kakibeere kitongole kiramuzi kebeere Parliament ffe mwetuula enjawulo nti Parliament olw'okuba si yalonderamu abantu Bassemujju basobola okubeerayo ne bakoleezaamu olutalo olumu ne luwangulwa ennamba olumu kati nga muteeka lya togikwatako n'atusindikira amagye ne gatusiba ne gatujja mu Parliament ne mwanyi ate zalimbi kuba kwaliko n'okugyako ettaala ebitongole bino Museveni teyabijjaawo nga Idi Amin naddala Parliament yo yaviirawo ddala ye teyayinaamu kwebuzaabuza naye n'ebiseera bwe yabeeramu President nga tobeerako na pressure ya nsi ndala kufuga nga tulina Parliament kati waliwo pressure ensi ezimu ng'eyo mu West Africa ezigoba President naku zino nga abasirikale bazikwata
nga bawangala nayo ne sanction naki. So kati parliament nga butujina olwaleero kati era twalina debate nene mu FDC butumala akalulu okwera ku 2026 naye sinayingana byabufuzi Museveni atubya akalulu tuyingire parliament ekitegeeze ndi kati naffe mukanya kimu naye tukiriza nti batuwangudde tubeere abo opposition era ekikize kitugulumbye ebbanga lyonna lumu parliament babadde yaggwako eyo gye balonderako Winnie Kiiza nga leader of opposition twatulina jana nkumi tugamba nti tulina kumuyita minority leader Secretary General nawandikira speaker ng'alonda minority leader Kadaga nagasijja mu processing ekyo kifo tekiriyo nga tulina okuddayo tutuule ate nga mwetaaga nga tumwetaagira kyensonga kitwali tumulonzi so olwaleero kati fe abali mu parliament twawukana nnyo n'abali weeru wa parliament nga Dr. Besigye abaga nti tulwanire efuuka bufuusi ng'omuntu bwoga nti kati nzize ku CBS nkubiririzeeko abantu bampulire naye nga tolinaawo kyogenda kusalawo saawa zino nti nsazeewo kati abeeguni kino tekijja kubeera kati parliament awo wetuli weyakyuka kubanga kizze mu bugenderevu nga Museveni ebitongole bya gavumenti ajja abitta naye sigala nga ebintu ebikolebwa byonna bijulira ye ate kweno parliament oba n'akasembayo kalinganga keyakunyuddemu kubanga parliament at least mu biseera bya budget mbadde mulwanalwanako ne mugikyusakyusaamu kati yakozesa buli bwanguzi corruption nanga teri kuddamu kwata ku budget era siina olunaku lwantawanya nnyo nga lunaku olwo ng'abaka parliament bawaayo n'obuyinza obutono obuliwo Museveni yakomezaawo budget nti buli sente ze mwabadde mukyusizza nga mulina ekitongole kye muziwadde muzizzeeyo nga bwe nazireese abenarem omusajja munna Kenya yawandiikako naga nti abaka benarem ne boleeta ekiteeso nga nti parliament gijjewo bw'abeera Museveni yakireese bakiwagira nga wala abakansala abaali wano mu KCCA ne babagamba nti tujjemu obwesigwa mu road mayor naye ng'ate babasasula sente za kutuula sitting allowance ne bamugyamu obwesigwa mu bumenyi bw'amateeka kati batandika okubanja sitting allowance nga teriyo kutuula ninga Museveni be yatumye unfortunately nga mulimu n'abafa aba opposition ne bagamba tuyisize ekiteeso kati olwaleero mu bumenyi bw'amateeka lukwago tukugyemu obwesigwa batandika okutunulira ku bibegabega nti bannange kakati tukoze tutya so kati wetuli olwaleero kiri kyobuuza nti amateeka mulina kukozesa bukodyo nga bungiko njakuba ekyokulabirako akakiiko mu parliament akabyamateeka legal and parliamentary affairs bwe kaali kateekawo etteeka erya Political Parties and Organizations Act mu 2005 limu n'amawulire nga ndi wa monitor abaka parliament abakatuulako aba opposition n'abenarem Museveni yali ataddemu akawaayiro nga nti ebibiina bijja bikkirizibwa okwetaaya naye nga byetaayiza ku headquarter ompulira bulungi bikkirizibwa okuva olwaleero okwetaaya naye ku bitebe byabyo tebikkirizibwa kugulawo branches Masaka kyazanga ne walala abaka parliament abatwanga kakiiko ako Ben Wacha Wandera Ogalo Adolphe Mwesigye n'abalala ne bagamba nti ngolo bateesiza amawulire ona bali abagobyemu nga nze gubaleseemu gubatwalanga wamawulire naye nga musajja mukulu mu nsi endala bw'ogenda e Bungereza mu parliament balina bayita ba lobbyist journalist abaka parliament gye babeeri nga balina bye bateeseza nga balobinga buli omu yegayirira munne mulimu abamawulire bakkiriza ne babeerayo naye si buli omu balondamu olukalala ne bagamba nti lameka ne lumu basobola okubeerayo kati bamedica gwe abandikamu naye kyenkuleetera nti kye bakkiriziganyaako tukole ebintu bino wammanga ekisooka akawaayiro tukagyemu naye abenaremu bali mu parliament bali abawagira Museveni nga bataddemu nakutegeera okubasobozesa okuwagira kyetuleeta medica gwayo abaleeta ripooti eno naye nga si ye chairman wa committee si ye deputy chairman yali Wandera Ogalo ndowooza nga Ben Wacha ye deputy ne bagamba ne kwolwo tubulewo kati bagenda okuleeta ripooti ku Political Parties and Organizations Act nga medica gwayo agisoma era abaka parliament kyonga nti abaka parliament
ekigambo kapere kozi kinyiza abantu kapere naye ate kyekiyinza okunyonyola kyenjagala akapamire basinga obungi bayisa ebintu nga tebabisomye oba babisomye nga tebabitegedde bayisa kagwaga nti ebina tubikirize byetaaye akawaira akabiganwa mwasigalamu tubikirize byetaaye oga nti byetaayize ku headquarter ne bakadiritinga ne bakajyawo ne bayisa nti byetaaye Museveni yakekangireyo nga agenda kuteekako mukono naye nga bano abakungu abali mu parliament bayisizza ne budget bwetwe tugiyisa abaka batono abagoberera ne basoma abamu basoma n'okutegeera ne batategeera bategeera nkera nti bayisiza ekintu olumu ne baagala okukyewakana bayisiriza mu 5 nga tebategedde nti bakiyisiza kakati kiri kiwadde obuuza nti parliament ng'olwaleero bweri njagala tukkirize waliwo munnamawulire yadde wakyeyambuzize wakisa eggulu nanga asemuju ebisanja okukoma ku bimeka ne muga obeera oli mu lutalo olw'okwerwanako omuntu yali kusalidde ebbanga era ekyo bakigambanga ne Besigye weesimbyeyo nnyo ebbanga ng'ogwa n'okwesimbawo ne bakitwala nga azifu kitegeeza kubeera mu gavumenti kibula Besigye nange ebyokwesimbawo mbitadde naye olutalo lwo sijja kola ki kuluvaamu n'essaawa yaera Besigye ali luzira omwezi ogujja naku z'omwezi nga 13 Besigye aweza omwaka nga ali mu kkomera ku myaka 69 akyalwana bwe ndi nze bwe ntunulira parliament fe okubeerayo kwaffe ebeera nga bwenzija wano ku CBS n'ennyonnyola abantu ebyokukola bwe neeraba ne mu parliament ne bannanga abanfaananya endowooza mpaka eggwanga lwe liritereera so kyombuuziza nti kati olwaleero we tuli nga parliament kugambe mwefudisi twatula naye tuyinayo omugaso oba tetuyina mulyaga ndi mba temulina kye mugenda kuyisa ate munonayo ki mugenda kutuusa mukolo kutuusa mukolo kufunayo musaala musaala gwe gubatwala ne muga nti ekiseera nali sinakuyingira naye kiseera kye nabeeramu nanga nti eno nayo ebeera platform yakulwana nga olaba alooya ekyasaba Bendi Kiwanuka kwe kubanga baali basobola okubeera mu judiciary ne babaako bye basalawo naye nga gavumenti bagigyeko naye nga balina basazeewo era yamalirize ebase Museveni kyava atulumulumu n'atuwala katemigo mu parliament amanyi nti mulimu bye tusobola okulemesa naye tutasobola kulemesa mulimu n'abeNRM lwatuuka n'ab'ensonyi ne zibakwata so nga bwe tuli olwaleero ekizibu kya Uganda in fact nze bw'ombuuza ng'omuntu ate sina mateeka kuba etteeka ne mwe muliisa nga ligamba kirala Museveni ajja disoma nga ligamba kirala oba abalamuzi bajja divunula nga ligamba kirala kyova olaba Besigye bwe yamala ennaku 18 si zensalira muntu nga waba tannawozesebwa emyezi 6 alina kukirizibwa kweyimirira omulamuzi n'agamba nti zirizi yali mu court martial sigenda kuzibala ngonzoga nti Besigye yali waka nga yeebase so amateeka era abantu kyenjagala nnyo bategeere mu kalulu kano nyokuba nkibanyonyola naddala ewaffe ekira kana akalulu kalina okubeera nga ekasinga ate omugaso mubulu wabadde mu Uganda ebiseera bino ak'omulundi guno kubanga emiziziko egyateebwa mu constitution okulemesa omuntu okufiira mu ofiisi Museveni gyona yagitegukulula emitego egyateekebwamu bwewesimbawo ebisanja 2 bwe bigwako omale ogwo omutego Museveni n'agutegulula emyaka bwe yatuuka ku myaka nagwo n'agutegulula kati saawa zino ekimu ku kiyinza omugaana myaka egy'obutonde era lumbayita omusajja mu parliament yali mukadde tumukungubagire nemanga ndi mulayo eby'emyaka n'obulamu byo tebabikyusa so kati olwaleero ebiteesebwa mu parliament n'amateeka agayisibwa fetuyinza kubeerayo mulimu gwaffe kulwana na kutegeeza ggwanga ekyo besi kyatugamba nti abantu balina okukolera wamu fe tuba buli omusajja yava wano tiimu yava mu New York University babe bagiyita nejja mu parliament ng'ebimu ku bigyewuunyisa nti mu parliament bazuula nti abasajja babbye ssente bweziti abantu abali ebweru ne batafaayo kati fe omulimu gwaffe essaawa zino kubategeeza ne bana eggwanga balitunze mwerameka n'abali ebweru mumwalikidde nga ku street nga mutegedde so nga tonnaba olw'olumu kutunulira parliament soke tunulire ne population ya Uganda kubanga bino byonna bikolebwa ng'eggwanga liri wamu omboka parliament bwakola kyateekwa okukola ekiddako ateekwa kubeera gwali ebweru bw'otabeerayo kati n'omubaka afuuka nga mukolo ajja genda ateesa ebiteeso nga birungi Museveni abisuula ebbali akadde kadduka naye bubuuzo nga bubiri kambubuulize eddala ggwe nti tugeze bwe tutunulirewo mu Kira municipality
abodde oluvuganya gavumenti mwesimbyeyo mwenda owa gavumenti gwe muvuganya ali omu nosaa tukoleze Busiro East oba South abantu 16 abesimbye mu kifo kimu 15 opposition owa gavumenti aliko omu obuwanguzi temubugabye nga mulaba eri owa gavumenti omu nga mu opposition mulimu constituency bwe nali nzitunuulira mu kalulu akaggwa nga mulimu constituency ezatulema okuwangula olw'okuba obululu bwagabanyizibwamu nja kuwa ekyokulabirako mu Iganga municipality mukwano gwange aliyo Mugema Peter Panado yawangula nga bw'ogatta obululu eyali owookubiri yaliwo FDC ebiseera ebyo Abedinasa Mudyobole kati yayingira Nopu nga bw'ogatta obululu bwa Mudyobole n'obwomuvubuka eyali owa Nopu ebiseera ebyo nga bawangula Panado naye nga abawangudde kubanga era nozoba kyekyalina ejjinja ewa Mwiru kukozi Mwiru bamuba n'obululu banga 10 naye nga temulimu owa FDC ng'owa FDC omulimu gwe yakola ennyo mu kalulu kwali kusuula Mwiru owe naali munaafuna omuwaka tetugenda kukira constituency mu bitundu ebimu mweziri ne mbamu ne constituency bw'otunulira wano mu Wakiso Kampala Masaka n'ebitundu ebirala opposition babeeranga mu bangi naye ng'omuntu mwasobola okuwangula nga bwolaba niwe gubeera ku bwa president abantu campaign ne okulonda kubeera wa abantu babiri mu byafa bya Uganda wakati wa Ssemwogere na Museveni wakati wa Besigye na Museveni wakati wa Kyagulanyi na Museveni abanewe mwesimbawo bangi kubanga ku bwa president akalulu akawedde abantu baali bangiko bali 12 era ng'olupapula luwanvu bwe ruti naye abamu nga bafuna zero kuba okuvuganya abantu bo bennyini abantu abatuuliriza abawuliza CBS abali eyo bamanyi okwawula nze buli mulundi gwe neesimbyewo mbaddeko n'aba opposition owe naalimu ab'omu olumu tubeera 6 olumu 7 n'akalulu akawedde naye abantu basobola okwawulanga nti obampi tugenda kubuwa Ssemujunganda mu abasigadde tebabulayo abo nabo babawagira nabo ne babawaayo obululu naye omu n'asobola okuwangula kikibadde ne mu constituency ezisinga obungi naye nga mulimu ze twalibadde tuwangula constituency mu kalulu akalina ziba zaali zibeeranga almost nga 20 n'okusoba nga ye NRM yatuwangula lwakuba nga opposition abeesimbyewo baali bangi ne buno mu Kampala mbadde mu buzibu ne beesimbawo 2 abantu balondako omu akasembayo buli kibiina kirina akabonero era buli bamu bagenda bakuyegera baabwe naye abaffe okuba ne parliament ey'omuzinzi mu kalulu mwe tugenda okulonda akabonero k'ekibiina ke kakulu oba kulonda nsa ya muntu mu opposition mu parliament eziwedde bukyanga tuyingira ebibiina mu 2005 ku opposition FDC ebadde esinzangako ababaka naye nga bwetuuka mu parliament okukola government ate egilonda mu buli kibiina bwe twayingirira fe parliament Mpuuga oba yasooka okubeera minister wa education nze nali wa byattaka Medad nga ye w'amateeka n'abalala naye nga abo bombi Mpuuga yajja independent nga Medad wa DP nakate bikyukanga abanuupu olwayero be basinga mu opposition ababaka abangi mu parliament oli minister waawe sinze nzekka mu FDC bawaayo Anna Adeke ne bawaayo n'omukyalo omulala mwerabidde ne mu UPC ne tujjayo Jonathan Odul ne tufunako ne ba independent nga Nowagaba eno ebweru ekyabantu enjagala nnyo bakiwulira ate bakitegeere musobola okuvuganya naye mutuuka wali okukola omulimu awo ebibeera byakunoonya agusobola kubanga mugenda kwesimba maaso g'abantu 529 toyagala naawe okuwaayo omuntu agenda okuyimbya nze nagamba mu palamenti ey'omukaaga obuuzanga Juliet Kakeeto yakolanga mu Bukedde nga mulimu abo abaka ayimirira okwogera ne mugenda okujjuza wuzu kubanga mumanyi talina kyamakulu kyagenda kwogera baali bangi naddala wano mu Buganda ne mbaamu ne babbeeni wacha ne bwoba olina kyokola natandika okwogera olunaku lugo twabadde Wakiso nga twewandiisa abamawulire balinako ababaka abamu babadde bakira municipality nga bali eri bawaayo empapula bagenda kubakakasa amawulire nga batudde bagenda Ssemujunganda kati yaddako bonna ne badduka kakati omu kwabo wakukyali waffe bweyogerere yavuddeyo nga mukambwe nnyo naga amawulire bajooga
nze mbadde wali nga bankakasa ate bambyeze ne mukyala we nga teri yadde wa kamera agimutunuziza mbawomodde semujunga nabire nkubulya mazima semujunga nda bwe yatuuse bonna kamera ne bazikwata kati ne mu parliamenti bwe gubeera nti omuntu ne bwona amulonda nga byomusindize tabisobola era bijja kukolebwa abo ababisobola yabeeremu nga kuweza muwendo oba nga mperekeze akabonero si kikulu olinze akabonero bwaba si NRM mwena mulimu abantu nga sekikubo bawulira nga webuuza n'okwewunya kye bakolayo naye bwaba si NRM kimubuuliza wano bwaba si NRM omuntu nga mulaba asobola omulimu gw'omumutuma omutume nekyombuuza ate abantu bakiddamu era bulungi kyoga teriyo NRM wansa ngambi ndi mulimu nga basekikubo ensa kitegeeza oba mpisa njala kutunuulira nnyo omuntu ayimirira ku nsonga ensa tekijjaayo kintu kino tegeeza NRM alwanirira abantu yinza okuba nga sinsa kuba abantu nga tinkasiimire entale ezimu tulwanyi nazo nze bwe batusiba kutogikwatako nze gwe basooka okukwata nambeemu mu mmotoka mwe bansibira baleetamu sekikubo nga NRM Gerard Karohanga nga independent oguzuli yali wanga we FDC ne baleetamu Kyagulanyi nga independent Alan Sewanyana nga wa DP ne batuvuga tutwale Naggalama omuntu asobola okubeera nga NRM waliwo omuwala bamuyitanga Monica Omudingi yavanga 10 bamukuba n'atuuka n'ogenda ku kitala ne nga NRM mulimu kati olaba Tamulanda Empigi Tamulanda Empigi era Muwanga Kivumbi yali ese ekiteeso ekyo nga opposition tutudde ng'agamba nti oli bw'abeera ali mu NRM naye ng'alwanirira abantu ebbanga lyonna ne ku nsonga ez'amaanyi tulekenga kuba malamu maanyi kubalwanyisa ebiseera ebyo mu 2017 nga tuvudde mu togikwatako twasimba emiti mu maka g'abantu abalwanirira obutakyusa constitution ne Tamulanda Empigi twasimbayo omuntu ekyemisana nze Muwanga Kyagulanyi n'abalala so kati nimwe NRM musobola okubeeramu omubaka in fact olumu ng'ate wa mugaso okusinga n'owa-opposition toyanziza nnyo ampulirize Manduso kuli tuli mu kuwumbawumba programu eno njagala kujjukiza nti abamiraji Tiles bakuleetera Independence Bonanza yatandika lumu ekomekerezebwa 3 mu lumu omwezi guno nga tujaguza ameefuga basala buli kimu tiles zonna zibaleeta okuva mu nsi nga China, Spain, India, Kenya nezikuleewo n'omusezi zonna bazisala ebbeeyi ebikozesebwa okuzisiba babisala ebbeeyi santaleware omuli jacuzzi water heaters bathtubs n'ebirala babisala ebbeeyi era ku mulundi guno bw'ogula ofuna transport mu cash noyogera gy'ogenda n'ebyoguze ne bakuwa ssente zino otikka ne weyongerayo genda basange Bugolobi Chinatown opposite Uganda Bati bali ku Mulwana Road wokka gonna amatabi bagafunza ne bagaza mu kifo kimu okwanguyiza esimu eri noti 754 43 55 oba noti 779 399 Real Property Consultants Limited batunda ttaka lya byapa private mile land ttaka lya byapa balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala ku luguudo lw'Ejjinja balina Mukono Chungu Estate milioni 22 oyitira Mukono Seta oba Namanve amazzi aga pipe n'amasannyalaze weegali oluguudo lw'e Masaka balina mu town council y'Empigi kisaliza milioni 12 amasannyalaze weegali kilomita 5 okuva ku highway Katende Estate milioni 23 okulina Kampala Busiga Mpigi Express highway oluguudo lw'Egayaza balina Kiwenda Degeya Estate milioni 15 kilomita 5 okuva ku main road oba ku highway Kiwenda Kasana Estate milioni 32 kilomita 1.5 okuva ku highway plot ezo zonna za byapa 45 ku buli 10 osobola okusasula mu kibanja mpola myezi 6 nibo osasula mu cash bakwate discount ya bitundu 5 ku buli 10 bakubire ku noti 785 kinana nkaga mwemu 24 oba WhatsApp noti 7 noti 588 lukaga 14 basangwa ku plot 24 ku Musigula Road na Lukolongo okulira na Bukola Chemicals Limited osobola okubatuukako ku mikutu gyabwe egy'ebyempuliziganya social media platforms zonna kweziri kwatagana nabo kubanga ebintu byabwe ttaka lyesigika Exodus College School somero lisangibwa Wakiso ziri kilomita 5 ng'ove Wakiso Kohima Road bakutegeeza nti balina Dene Boarding basomesa bala n'abalenzi Arts and Sciences curriculum empya baginywezezza abasiniiko n'abali mu bigezo ne babategeeza nti batandika okuwandiika abayizi ab'omwaka ogujja
mu December w'omwaka guno. Kale nogenda ku Exodus College School erisangibwe wa Kisoko Human Road owandiise nawo kutandika ne December asomere ku mutindo kifo kigaza ate buli kimu kikwatidde obulungi. Esimu eri noti 7 ana 3 7 noti oba noti 3 9 2 ojja kumanya ebisingawo. Katuwayemu naawe wali kusimu wangi tata esebo webale kweza gwanga n'Obuganda esebo ono nebusemu gy'ensonga azitemyetemye bulungi nnyo yingini ya kyankagampu nga so gyensinziridde eno nalala nebusemu giwazira olundu hakuweza eggulu namukakasizza musajja w'amaanyi ekibuga wakiso kyonna kyakwatiridde naye atemyetemye ensonga kati nagamba mutuufu bw'osanga gyati oba waaki oli naye ngita anaatugasa oba obuliddeyo CBS wanje sebo esebo webale kuweereza esebo amanya nze Haji Makolo Kavuma ndi muna National Unity Platform wabaka boolina bombalamusiza muganda wange Ssemuju ne mukulu lumu naye bwe mpulidde ebigambo ebyogeddwa n'ebibeera mu paalamenti ne mpulirayo olumu nga waliwo okwerumaaluma kufa abalafuubanira enkyukakyuka ennaku enkwata ne ŋŋamba tutunuulire nnyo ayina omupiira asobola atuleetedde ebizibu ebyo. Mukulu Lameka ekigere bwe kiba kiriko ekikyamu nga kikyuma ne bw'ojjamu sokisi ng'ekigere kyekirwadde nga tojjanjabye ekigere era kijja kusigala bwe kityo. Naye osangayo olinga agamba nti njagala kukola kino naye ng'amaanyi ge gamulimu kuvuma na kuwemula. Ekyo bw'okyogera abamu bagamba olumbye gundi naye agosiga amaanyi tugateeke nnyo ku birowoozo butya bwe tutereeza eggwanga lyaffe eritaliimu bukwe bwenkanya. Njagala obbabuulira nti ffe lwaki tulowooza nti Kyagulanyi asaanidde akwate obuyinza. Twagala okulaba ku Uganda empya ebaamu obwenkanya. Ababaka ba paalamenti abo balaba ng'olina pulezidenti asaanidde ojja kuba n'omutindo naye nga bakyabatemera bakyafuna ababaka aba 2,000 oli ne bamugamba bakuwangudde wano katukutemeremu wano tukole tuti tujja kuneneŋŋana mpaka okutuusa nga tuzibusa amaaso ne tugamba nti Kyagulanyi kwata obuyinza tufune Uganda empya. Okay, kulabiraawo muganda wange ngambye ali kakumiro kulabiraawo gyasinzira okutumbulira we bali kubeera ku Manduso. Ndahiro agambye nti ndabira nnyo Honorable Richard Lumu mwogezi mulungi twamusuba mu NRM banabusujju twamaze okuwandisa Honorable Vincent Nyanzi akomye wano nole busujju. Ndahiro Richard Christine agenti ali Saudi Arabia naye awuliriza kusinzira eyo. Nakamya Christine naye ali yawuliriza. Nabala Shabomwe Tanas agambye nti kakyera ekyamazima omuliri ababaka gwe bafuna gwe gubaleetera okuyambako abakulembeze ab'ebitundu mu Welcome Leaders ssente eziri yaddeko mulaba oba omugugu tegubawewukeko ng'ababaka ba paalamenti n'obuweereza okunnyikira. Wanje Baba Kalule esebo we bali kuweereza ggwanga n'Obuganda sebo esebo mutowo makanika katoke kironde sebo nzagukutte emogezi wa munna PFF naye tonte Julius ate nkwebaliza ddala okuleetera munna PFF ombako w'ensonga Honorable Ssemuju Nganda bannakira bamutuumye nti ababaka 10 Ssemuju abekana e Uganda bwe tutuuse ku nsonga emu tugende mukulu wange newunyiza nnyo eggulo kandidate wa mukira municipality azira okwesimba ku kyobubaka ba paalamenti bamubuuza bannamawulire mwekenyini mwamuteza emizina nemubuuza ogenda kukolera ki bannakira yagambye mbu agenda tuleetera public toilets neneewuunya awo wetulaga olumu Honorable Ssemuju nti omuntu mukulu wange tasobola nakusobola kumanya mirimu gya mubaka olwakutadde Honorable Ssemuju yabagambye emirimu ena so si kyobola bakozesa nnyo abakapere. Okay, tweyanziza nnyo webali nnyo webali ddala. Ssentongo Douglas okuva ku Hope Channel agambye tutumbudde Emanduso tuli kukkiriza bagaana. Douglas Ssentongo n'abalala Javiira Mugwanya Ochula Kyabakadde agenti Honorable Ssemuju njagala omutima gukubeere wamu kira tesobola kukuyiwa kuweebwa muntu mulala nawe Honorable Lumu Mityana South
tebasobola kukuvaako. Naga nti nze muweesi Eric Munabulenge nga NRM ekyatusinga numbers mu parliament ebyomutindo tubiveeko twekabire bwekaabizi. Dr. Lutu okay. Onaga nti Manduso CBS mwe bali kuweereza Katumba Jamiru sali ekyetume Mukono South agamba ffe tutumbudde Manduso tuli kukkiriza obagaana. Makanika Katooke Kironde Enajera agafa abakyera twebazanyi Honorable Ssemuju era tetutoma atukiikiridde bulungi naye eggulo neewuunyiza nnyo candidate wa Nuupu. Okay, ndiyaga leeta toilets n'ebyawandiise kale n'abalala bangi. Kansembyeyo ggwe. Hello. Esebo. Ewe bali kuweereza. Esebo. Nze Bugembe kitayitako Kalwanga Gomba, member wa Media Callers Association. Ekisinga okutabulanga abalonze baba na Uganda kiri kimu. Kakati mwami Ssemuju ali awo ne mwami Lumu banenya bunenya aba opposition bannaabwe. Ssemuju PFF yataddewo pulezidenti bw'agamba bannayuganda nti muwagire ono. Lumu mu bwa independent we tannaba tugamba nti gwe tulaba agenda tuusa Uganda mu kkuba mu nsi ensuubize gundi. Tusaba bava ku CBS awo nga batugamba nti byonna byonna bitulafuubanidde mu struggle. Ku luno tusonze mu Kyagulanyi. Kale tuyanziza eddakiika ziwedde tusigaza emu. Honorable Sibula kulwa timu. Abatuuliriza bakubya amasimu n'ebirowoozo byemutuwadde mwenna tubeebaziza nnyo okubanga mutega radio Emanduso buli lwakuna nga ffe tuliko na buli lunaku era ekyo temujjanga okwo. Naye njagala kukubiriza abalonzi baffe ffenna abatuwuliriza tulonde nga twegendereza. Tulonde nga twefumiitiriza tetumala galonda bulonzi kubanga okulonda kubeerawo olunaku lumu mu myaka 5. Kati ekikusala mu myaka 5 kiba kikusaza emyaka 5. Ekyokufunamu mu myaka 5 ojja kifuniramu emyaka 5. Ssaabasajja Kabaka musabira awangalire ku Namulondo y'abajjajjaabe ate naffe abali eno tweyongera nnyo bulijjo okumwagala. Mwebalire ddala. Musajja nnyingi Lozio agaye Nasa n'abeesimbyewo bali bameka nga Tone ajja kwongera okubirondoola yawe agali ku Bambogo Furniture Mityana municipality batumbudde bangi Chazi Rubinge na Mungona nayo bakambulabye Machati Miras bangi Muzeyi kumwenya Gurwe Betina Nantege omyoka wa Central District n'abalala obaka bungi messages nyingi nesituyinza kuzisoma nituzimalayo olwakadde. Nze Kalule Lameka nkusibulidde wano Capex Nsubuga tulinayo wano katugende mu mawulire Olivia Kwagala.